Suzan Makula ne Pastor Bujingo Amaziga gabayisemu bambi nga boogera ku nsonga za Uncle Bini akatambi kalina masa ofulufiga naye mwina ate ng'avudde mu mbeera kye bakoze Tamale emirundi Junior Badia kyetaagisa nga ate mukyerabiddeko ensonga za Sobbi nabyo mbirina masa omugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo sigenda barisa bwentyo nkutandise n'omumbejja Katrina ssanga lya mbogo munnange era nga yembiseera by'eby'eddembe alabikako bw'atyo munnange ate era ogutali musango bwe nkuzaako eno ewa TikTok Rama Wonders bannange nina wano maaso akatambi kyakoledde omusajja esaala zokka zaamusabira munnange ono omwana abeera ku malayivhu n'avuma abantu n'atabukira ono n'atabukira oli naye ate munnange alinamu omutima ogw'ekisa kuba okusinziira ku kiri mu katambi wano kasoke kabateereko ate nammwe mwerabireko wadde avuma abantu naye ate alimuko ku kategeera katubirabe. Mukadde wange Rama taata wange mukadde wange Rama bafollowers bo Rama mikwano gyo Rama taata Rama akaunti yekule edukirira abadunga bano Rama bora video eno mukwano nziramu singa Allah bakusobozesezza Rama kagali katuuse Rama kagali katutara mikwano gyo mukwano gali UK atwe mitwalana mukwano gali atwa sente ngali Germany mukwano gali atwa sente ngali mu Australia mikwano mwebale ngenda mu action ya pesa sawa eno mikwano ngenda kumala sawa nyanga ntambula nenga jona mikono gya Rama Allah akugabirire Allah ma kwa madala Rama singa bakutyoli muvumine ai Allah wasobola okudduukira omwana Rehema Rama omwana agenda kukula ng'akyakujjukira nsaba Allah agabirire mukwano nsaba Allah akujjukire ya Rabbi akuwa abazadde abalungi akuwa abaana abalongoofu akuwa emikwano emirungi ng'egyo gy'oyina olunaku luli Allah akusasule mu jjana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'okola obulungi osiimwa era nga ye bambi mwana mulwenzi Rama endowooza emikisa gyo gigenda kweyongeza omanye essaala z'abo abantu bwe batyo Mukama aziwulira mangu ate bwe nkuzaako eno munnange ku bagoli baffe ab'olwaleero n'abakuleeteddekoko katono naye mbadde saakulaza bifaananyi nga bava mu kyaki munnange ate balabiseeko we batyo nga bava okukuba ekiragaano kyabwe ate eky'obufumbo obutukuvu bannange omugole anyumye anyumidde ddala kale okuzaama bwe nkuzaako eno ewa pengepenge era nga munnange bw'atyo bwageze ku Facebook page ye n'awandiikako ebigambo n'agamba nti n'abaali tebakkiriza nabo batandise okukkiriza ono omwana mulwenzi Alien Skin nti ye okusinziira kye yalabye ekiwaatule n'ebyokwogera takyalina naye nga jjukira ono pengepenge y'omu ku babadde bavumirira Alien Skin naye amaze nakkiriza ate baabaana babitaddemu dda ekidimusi era nga woolabaawo munnange baakutte ekifaananyi kya Eddie Kenzo n'ekya Ronald Mayinja n'ekya Bebe Cool nga waggulu bakulempeza Alien Skin bagamba mbu kati bannange ye principal akakanja agenda kawunyako mbu weguba musipi yeesibire ddala gunywere mbu kuba kati bano ke beegasse simanyi na kumanya mbu ebibye bibi nnyo bannange si bigambo byange wabula nange mbijja eyo ate nembibaleetera munnange bwe nkuzaako eno wa Pressure 24/7 muyina maaso wano kyakoze Donasia kyakoze Kabaata kyakoze Sister Junior bannange obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo katumulaba ate yeefuula kabaka naye maama obusungu bo tasobola bukontrolinga kabaka katubirabe kubanga jukira takola tayagala kola ate kyalina endorsement zetugaa ntino zizino era abiri mu nyumba abasajja ne bamuzinayo ne bamulikirayo ezaabwiki abiri kekkiriza n'alyoka sikituuke naye bw'omulaba asabuka ng'alinga akumako emberenge ogamba nti naategeera nnyo ssebo ekyo kyagamba n'ogamba musima ya pressure oyo omukazi ng'ayomba nnyo omusajja ayomba ennyo oyo simaya si musajja ne ngamba abasajja nga be basinga okuyomba abakazi temuyomba naye abasajja mukimanyi nti bayomba ulafedde abatata baffe bakomangawo n'odduka ne weekweka ng'ate mama wakomawo n'obeerawo naye omusajja nga yatabuse okuyomba mu nju
simanya omusajja ayomba simanya abeera mukazi nagambe kineeno waliyo nze abantu abatakyamalira budde ebamawandazi Doni Asia Kabata Calvin Kayanja Chamale Junior aba abantu botasobola genda nabo bomo before ebiri executive tiba champa man oyo group ngaye mugirabye onagambe nti no ezengoye ze wabaddemu ejjo anti no kubaka kasanti zange sikyayagala kulaga ngoye zange wano ku media kubanga nakizudde omuntu bwe banga bamanyi n'engoye zo zonna oba oyolekeddwa kutta babira batunulira zino video ku video. These people mafias will study you before they kill you. So I don't know visa. By the way, nalabye emizina nalabye Donna Asia nga yekuteko ne Calvin Kayanja nga bali ne Rama Wandazi ngoba kuliko ne Kabata ekyamayuga nga kuliko nani omulala awo nga bayikidde aviator era Donna Asia nalaga ensinti ayomba nnyo ninga ati Donna Asia nzijukira yali yegwaniza aviator ngagala aviator ampimpine era Donna Asia yasatira yanyora ku mbaga ya aviator nayogera ebigambo ebyenkana ekidoomoli nayogirira Mina ebigambo sima Mina wayikayika nga Mina asirise kati we yamala okwogerera Mina yalaba Mina tamuka kati atandise kuvuma aviator mwennyini naye nga wali ku mukolo gwa Mina na aviator Donna Asia yali avuma Mina ngalaga ekikazi simanya kirabika bubisimanya kyayika olubuto naye ate Donna Asia nzandabikira kubanga alimu omutima ogw'obwamalaya mungi omulaba bwenkuzaako eno ewa Suzan Makula munanga abadde ku interview emu eya Arani n'abuuzibwa ku nsonga za Uncle Bino. Manyi Uncle Bino yavaayo n'ayogerera amafuukule Suzan Makula ne Pastor Bujingo bannange naye munanga omukyala azzeemu ebigambo nga yenna mukakamu ng'aseka n'okuseka mbufunza ono omukyala yabuulirirwa era mutendeke bannange okusinziira Uncle Bino ebigambo bye yayogera ng'omuntu omulala obeera wamusibisa dda kuba yayogera era n'ayogera n'ebitayina kwogerekeka katumulabe Suzan Makula. Waliwo omwami amanyiddwa nga Bini. Bini mwamukola ki? Akimanyi. Lwakuba ekizibu kiri kimu story temuli mu kirungi. N'ekyo kiba pati. Kyembadde ndeebuuza. Kyenkyagalirako, story kyenkyagalirako. Nti mu byonna byayogera agamba yali houseboy at least yali afuna omusaala. Mbadde saagadde kyogera. Mu byonna byayogera oloka video ke bandaga abana yagamba nti yali water heater yali emusse mu bathtub. Houseboy kyabira ne bathtub mu kisenga kirimu ne water heater. Houseboy abali bakosezaako abakozi nga alina washing machine. Nze Makula sooza ngoye mu washing machine yali y'abaana wawaka gw'okunyangoye yennyini asobola obbabuli yennyini yabyogeranga yayozanga engoye emba oluusi aleeta muganda we n'azooza kati kamala clarify nga kino nti nze mbakazi njagala obbabulira ekintu kye nakula ndaba omukazi tebamwoleza ngoye za bbaawe kyemmanyi bw'okera ngo nafuye nga bbaawe tasobola zooza omuntu atasobola kwesitta za bbaawo aba mwannyoko mwannyoko asobola okujja musajja munne omukazi tasobola kwoza bokisa ya bbaawo aba alabye obwerere bwe tayoza masuuka tuli bantu bakulu ekiro wegasse ku masuuka ogawati omukazi omulala wenyinyaleko naawe so bw'aba essuuka ne muganda wange tasobola zooza naye bwemba nga ndwadde option gye nnina ewange eba muganda wange omulenzi omuwala nedda kubanga naye mukazi munnange tasobola laba bwereere kati mu stories zonna zinnyumira nzaagala nnyo wangi mbyagala nebaza Katonda singa byali busungu singa namusiba naye nze sisiba batugamba mwali mugenda musiba okutiza tusakwanye kungi sajja views bwe zigaana oweera olina okukola buli kimu waliwo abantu abamu nga pasita teyeetaga batiisatiisa laba status ye
bw'abadde talina ssente zigula omusango ye tebagulawo na ssente talina ssente zifuna lawyer full figure atwala abantu bijja ku poliisi ne babasiba kyogana sisobola nze buli mmanyi buli muntu alina ensigo gyasiga alinda mpeera ye alina amakungula kati kyenkinyumirwamu kyekino at least yalaga abantu nti namusembeza yali mu nyumba yange go wamusembeza nze namusembeza yali abeerawo nakyo kibuuzo kati bw'wabanga wali mu nju yange mwenna kukolera ebyo byonna ebibi nkyebaliza Katonda nti yanganya oyite mikono gyange tewali kalungi konna era sirina buzibu nze ne bw'atayogera kirungi eggulu limanyi nze sikolerera abantu kati buli omu nze nkyasembeza ate omuntu omutankyaya abantu bwe yavaawo Katonda yasaawo abalala buli lwovaawo n'otasiima Katonda ateekawo omulala n'afuna kyalina ofuna houseboy nali ntambulanga naye mu mmotoka yakola ddi emirimu ntambula naye mu mmotoka munange yatya omukuba amasasi ng'ali nange emirimu olwagikoze ddi oba wateekanga ebigere ku dashboard nze ng'ate nze nvuga ng'avuga ng'oteeka ebigere ku dashboard ani avuga emmotoka Uncle B bodo gyawula n'emmotoka oba togyawula kikangamu nsagala lumba bantu naye njagala abantu abamu bategeere nti waliwo abantu abamu bali paid to talk era kinuma nnyo nti omuntu bamuttira future ye ng'alidde obukadde 2-3 no he wasn't planted he wasn't it was his own mission genuinely oyo mwana yajja mwami kale yajja ku Salt okusaba omulimu nebaza Katonda nali ku pane yali egaba emirimu zatte nze mwami Senkubuge n'omwami waliwo omwami mukwano gwe bamuyitaani Mbabaali ali mu Bizonto so twali pano ekola interviews so najja ne bamuwa omulimu ne tunyumyangamu awo then ne ngamba pastor I think this young man okwezimba omusala tegenda mwanguyiza he can stay with us enyumba nnene gwagamba pastor yes enyumba nnene nemuga enyumba nnene abasajja by the way tebalina budde bw'abantu wadde baagala abantu tebalina budde mbugundi jangu obeere abakazi ijana kati bwe nakimugana nagamba tekirina buzibu nyumba nnene gye tupangisa ebisenge weebiri ate teyayitabeeramu yekka lwakuba balala gye bali basirise era bagamba bogende magano temwetaaga kumpolereza you don't need ye kyeyali ayagala kyekyo so najja mpuliza statements ze awo no Suzan Makula ate waali yenna addamu ng'akulaga ye Uncle Bini bina byayogera tebirina ebyamulira yadde omulundi n'ogumu ekitegeeza byali bya bulimba kuba bannange nga yatookomoka mugambo ate mulowooze mama Museveni Jennifer Fulufiga nakangubya ensonga tazeyingizizaamu eza Uncle Bini ne Suzan Makula era nga muyina maaso wano ba mikwano ng'awera enkolokooto katusooke tumulaba ate tweyongereyo maaso bannange ye olutala agamba tewali kumanyira Suzan nga ndaba katumulaba ate naye tweyongereyo na Suzan mwaka gwayisemu ogwo mubaddemu ebimpemempeme mubaddemu ebiwemmeneku bino bizoliga ebyevaako ebyayita windows balina kinekyuka simanyi kibiini naye manyi kibiini mpozi kiba kiki mwalimu ogwo guuka tegujjukira kirungi na kimu kyebamukolera mu bulamu abantu bakolera sayiramu era obanza banvuma abantu bangi banvuma nze naye nga muntu akolera ayagala mumuwabire mukwate ajja afune ekyekwaso n'avuma Bujingo ayagala kunkwata ayagala kunzita oli musumba tolina kyogenda kumwogerako ye akuteeka mu ssaala Katonda akola ki ate yesitala mudduka ne Kanada gyali kyovula abantu amu muli mu bono mukolera muli mu kusa punishment zammwe Bible yogera ku musajja Moses. Moses we yali atambula. Batuuka Musa. Si Moses. Ye Moses. Bwebamala okudduka mu Egypt. Omusajja Musa yagamba, Moses yagamba omusajja. Yatuuka ekiseera namuga kale mpaaka abakazi n'abaana. Mpaaka abakazi. Nga bakyaliyo. Mpaaka omusajja n'agaana. Katonda n'ayolesa obwakabaka bwe. Bagenda okuvaayo
nga buli mu nyumba mulimu omufu ate nga abantu bewona bonna balina tebafudde kati gutozanyira Katonda ate namusada lady C akayimba kano tukaweereza omusumba Amaziga Bujingo bwe tudda tugenda kubasomera Kerode migutwa Matayo essula ey'okubiri wonna weetagisa mugenda kuba mufu Kerode yali mubi sokulifuna akayimba kano tukabeza omusumba Bujingo abantu tebamanyi komprongo nkoze byokukajja akayimba ako omukyalo oyo Judith Babirye talimanya ye ng'omuntu kyakola mitima gy'abantu nga beggalidde mu nnyumba zaabwe abalokole n'abatali balokole nga beggalidde mu motoka zaabwe. Bwe nkusaako eno ewa Grace Kani mulina maaso awo ng'atayalisa bitya eddigobe bannange mbufunze Prince Oma yasubwa omukyala amanyi okufumba akyesiba ne Gomesi ku buno obudde katumulabe naye ate era tweyongereyo. Hi Grace. Hi sweetie. Bako kyobagamba Abantu banange ndi wano obutungululuza babulaba tugenda teekamu muno ngenda teekamu pilau njagala busooke bugetinge brown then teekemu ennyama then nsiike ngenda balaga process yonna baswiri bannange ndi eno ewala taata wange first born mu maka gano abaana bonna bali mpaazi baremi bonna bagoberera mugongo gwange kuba nze mukulu bw'obeera omukulu mu maka era olina okufumba bwegaba banno ne balya akamere ndooza mukalaba aliko nako namaze eddonyigo omumbo mwandabye nga nyigo omumbo so here I am kati bwe maliriza wano ate ndyoke nzija abantu b'ekyotera mbakuberaga mutukula there is a sanje anti bayite bonna kati mujje bannange basuri mujje ngenda kujja mbayimbira nti munda bakakoyeko lina kamba byonna byonna eno just kasoli antuga but it look nice Mari thank you sweetie maliriza wano eno mala okusavinga taata wange ne mama wange ate munnange mwandigambye mutya then n'abantu b'ebukonda wonna kyonna mukake waka ewaffe gyenzaalibwa bannange ndi eno kawala ka Bujingo akamuleekasi tuli bulala badziya Maaso awo nina ate akatambi Kasubi munnaye ng'alina by'annyonnyola eri eggwanga naye ono omusajja abantu abasinga baasanyuka ng'afudde naye nayinza kyeyansanyulako Mukama yagenda okumuyita ng'amaze okwatula amazima omwenye omuntu kasita otegeera ensobi yo ng'ogijja ku mutima munnange ne Mukama akusonyiwa munzikirize mbasiibulire wano Omukama abankuumire abampeere kyonna kye musinga okwagala bye bye. Eno ekiro ekyo kyennyini ssaawa nga 3 ez'ekiro omukulu yali akulya Nalufeenya yajja n'anzijayo nabuuza Sobia nemugamba yenze nangamba yegwe Sobi nemugaa yenze nanga abakulu ki b'obadde omentioningako b'okolagana nabo okusinziira ku lanka ye yali wa mayinja 3 ASP ng'ate abantu benjogerako bali hayi nnyo namugamba afande bali bakama abo benjogerako so mu budde buno osobola kuwa amanya g'abantu abo naye nga bali bakama abo okusinziira ku lankayo ne bansitula ne banziteeka ku mpingo ne banziza mu sseero essebo engeri gye wavaayo nze naawe kubanga we waali vita okuvaayo kwange Nalufeenya era nga bwe nkugambye nti nalina abaali beetaaga ekintu ekyo kye nali nkola era abaali bakitegeera nga bamanyi kiki ekitegeeza baafuna wooda okuva gye sijja kulimba gye yava wooda from above era ng'ebalagira okunnona Nalufeenya mba ndi awo pickup 2 ne zijja ne maikemu ne bansayininga okuva Nalufeenya ne banzijayo paka mu State House. Ovudde mu kkomera ogenze mu ntebe ennene besebo okikola oti bintu bya Mukama Katonda yamanyi engeri gy'ateekateekamu embeera ze era tewaddayo asaddayo sebo tuli mu anniversary experience baluko basites be bakutusako programu eno agenda maaso n'okutulaba wamu ne bannaffe aba East African Organic Honey abakola mubisi gwanjo kyo gusaasaanidde eggwanga Uganda lyonna tutandise omwezi ogutuyingiza mu nnaku enkulu
kakati ekkoona eryo tulitandise kasita oyingira November omanya nti otandise ekkoona eryo tutandise omwezi omuzibu ennyo ogw'ennaku enkulu bannayuganda bwe bawulira ebirowoozo ebiva mu mmwe kati n'agamba nti Sobbi yatugamba nedda tutambule bwe tuti twegendereze kino bano njja bakola bwe nti bano tujja kukwatagana ne security tukole bwe tuti olinawo enteekateeka y'okuyamba ku security mulabye nti ekibuga Kampala n'emiriraano at least abo bo mubakwasaganyako mu by'okwekuuma okutwaliza awamu abalaba Soroti TV si Kampala yekka Uganda yonna security esooka nga owa security tannakutuukako obanga omukozi wa gavumenti tannakutuukako gwe mwenyini gwe security gwe sooka oweeteekeko security then olyoka